n'etteeka ly'emmwanyi. Ssaabasajja Kabaka talina kibuuzo kyonna nakweraliikirira ku mmwanyi bwe baagikwata, wabula atugamba twongere okusimbira Lwabwoga emmwanyi. Bwe kiba ng'eyo ebbaluwa Kabaka ye yagiwandiise, Buganda eri bumu ne Museveni, tetukyalina gye tuwaaba. Okuggyako nga bamafiya be baagiwandiise mu linnya lya Kabaka, bamafiya b'Emmengo. Naye bw'eba nga yavudde wa Ssaabasajja Kabaka nga ye yagiwandiise nga bweto bweri, musituke twerwaneko. Nga n'ababaka abaakubwa olwaliro bakyali Nairobi, bali Nairobi bajjanjabibwa. Shamim Malende Kolo lwe yakubwa. Nga Kabaka talinamu nkenyera ku nkwata gye bakwatamu emmwanyi. Wabula nga atukuutira nti mugende mu registeringa eyo ebibiina by'emmwanyi era mwongere okuzimba amasunsuliro g'emmwanyi okumpi n'abantu basobole okufuna mu mmwanyi. Ezo ze pulaani za Lwabwoga bulijjo nzibagamba. Lwabwoga ali Mmengo. Kye simanyi kituufu Kabaka kati akolera Lwabwogo oba Lwabwogo yakolera Kabaka. Kati njagala okusooka leero nsiibye nnyo mu Bible, sisiibye political leero era siri political. Naye okutandika n'enkyanga nzize mu nnaku eza politics ziri, nda kuyingira mu bisenge by'amakolero ga Waka kubuuliza ddala eyo ebbaluwa Kabaka yagiwandiise. Bwe nkakasa nti ya Kabaka ngenda kujja mbakakasa nti Kabaka ye yagiwandiise. Bwe bubanga obwo bubaka bw'Emmengo nga bwa Ssaabasajja Kabaka, Kabaka akola ne Museveni oba Museveni akola ne Kabaka, okuggyako nga bamayiga be bawandiise ebbaluwa eyo ne bagituuma nti ya Kabaka. Naye nange neewuunyiza Kabaka okwogera ku mazaalibwa n'atatuwa kyawandiikibwa. Kabaka ng'atera otukootingira Bayibuli. Eyo ebbaluwa y'abamafiya b'Emmengo. In fact abo abasajja tebamanyi na kumanipulatinga Kabaka. Gwe mayigo gw'okuli obanga ng'owandiika ekibaluwa kyo, sooka oddeyo emabega mu myaka ng'esatu ena Kabaka lwe yeewandiikiranga amabaluwa, lwe yeewandiikiranga sipiiki, oggyemu ebifaanagana okwate eyo layini. Eyo ebbaluwa si ya Kabaka. Naye senga ezulwa ng'eyo ebbaluwa ya Kabaka, Buganda musituke mweraliikirire. Leero siri political, nsibye mu mwoyo. Leero nsibye mu mwoyo. Mbadde ndi bize nnyo kuba ffene waffe tetulinayo Easter. Ogiyingiramu nga ekuli mu birowoozo. Naye muddu zino eza bulijjo, sannomo udde ng'ennaku endala zonna. Naye ogiyingiramu mu birowoozo okusinziira ku nti kyetwakuliramu kyafuuka kali kyate kiri mu byawandiikibwa, kiri mu kikuso. Oyingira mu muddu eyo naye nga far away from you. Anyway, naye mwena basobodde okucelebratinga n'okulowooza ku ebyo ebyaliwo ne mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. Leero bwe mpadde ennyo ekiseera kyange kisinza obunene nga bwe nkola, era nakatuuka ntuuse leeti nga nva okukola, kyenvudde ntuukamu ng'obudde bugenze. Naye mwena tubaagaliza amazuukira, okujjukira amazuukira kuba ye yazuukira dda myaka 2025 after that death gye gyakayitawo Eddie. Naye mbaagaliza eggandala eddungi n'okwebuulirira n'okukyuka okwaddala nga bwe tugenda okubisoma. Olwaliro ngenda kwogera ku kufa n'okuzuukira, naye tetusobola kwogera ku kufa n'okuzuukira nga tetunnajjayo nsonga lwaki okufa n'okuzuukira, amazaalibwa, omusaalaba, okufa n'okuzuukira. Ebyo ebintu bina katulwaliro bwe tutabyogerako olunaku luba lutusaze. Okuzaalibwa kwa Yesu tosobola kwogera ku kufa nga tojjeeyo ku kuzaalibwa, kubanga okuzaalibwa kwe kwali kugenderere ng'era okufa kwe bwe kwali okugenderere. Omusaalaba lwe lwali oluguudo aw'okuyita okugenda mu destination ey'okuzuukira. So kakati Mukama atuwe ekisa tubijjire, naye tugenda kubeera nnyo ku nsonga lwaki kuba eggulo teyaweddeyo olw'okuba tubeera n'obudde butono ng'ebyawandiikibwa ate bigazi nnyo. Buli lunaku ogenda okuddamu okukisoma nga kirina amakulu malala, kirina ebyawandiikibwa. Bayibuli kintu kirala nnyo ku bintu bye walabye ku nsi. So
enjiri ekula eringa mafuta gyokoma okugasima gye gongera okubeera amangi gyokoma okugasima gye geyongera okuba amangi ne gakula ne gaddawo. So olwaliro tugenda kubeera mu kitabo kya Romans chapter 5 twasomyewo eggulo ate ne mabega eyo tubadde tujja tusomawo naye waliwo enjiri. Romans chapter 5 chapter yonna ogenda gisoma naye tugenda kuva ku 12 to 20, then Luke chapter 23 ne Luke chapter 24 zonna zisome chapter zonna 3 naye ngenda kusomako katono ku zo ebisinga tujja byogera naye njagala kusima ebinyusi biri ebirimu mu kufa n'okuzuukira. Kamala okuwumbawumba wiiki sigenda kubeera political newankwadde politics mungi. Abantu b'embaale nalabyeko ku Lydia Wanyoto yabadde eyo nga n'agamba mbu mwenna muli basiru obaako konka balage naye ng'obudde bugenzi nga mpulira ekintu kingamba wire sooka balage. Lydia Wanyoto nja kuddira enkya kansooke neefuga ensirike kuba sagala kudda mu politics ajja kunzijako amafuta gennina. Mpulira amafuta leero agatali ga bulijjo sagala genda mu politics byammwe ebyo naye Lydia Wanyoto nga toleese Mutende bw'oba yagala tukuwa akalulu embaale tambula mu mmotoka emu ne Dr. Mutende. Bw'oba Dr. Mutende tomulina toddamu nkugambye yeyogeza n'agamba abeeyo era kakati President yawadde ababaka ssente era bonna bazifunya batazifunya baganye ngane naye bonna yazibawadde kubanga President muntu mulungi tasosola yabawadde beekubeko enfuufu kubanga bali mu budget bakole budget nga bamativu tebasasulwa. Omanyi mweyogeza ebintu ebya politics mbolwa abagisu balowooze mbu oli nnyo ne Museveni mbomanyi nnyo ebifa ku Museveni nze mbeewuunya ate mwe Bayibuli egamba nti ekikolimo kye muyita omukisa gw'owulirira ddala ekyo ekikolimo gw'okirabanga mukisa mpulula obusungu. Mbadde nga nyogenda mu politics nga mpulira sina mafuta ga politics ne kakati gatandise okuyiika wano kansooke nkutwale mu saketi. Bannayuganda njagala muwulire gundi ebigambo bino njagala muwulire ebigambo abagisu mujja wano abagisu munswazizza naye abagisu munswaziza abagisu tugenda kuwera embalu teri kuddamu kusala mbalu ebugisu kubanga embalu tebakoledde makulu guno omulembe oba mwesanyalaza ab'omulembe guno ani abagamba okwesanyalaza nga babasala embalu. Abagisu ngenda kuwera embalu ebugisu. Ako mukalaba mutya nga siriki lwaki baba wa million 10 kanche baguli akola abakati yabala kana bawadde tuli mu season ya budget saako ne yaba babaka babadde nga babamba okutitemera Uganda naye nga amalusu gakola kinte kandi binagamba musoke mu bawe baterere ebizibu bwe bakolera Uganda season ya budget baba buli mubaka achiwanti mubaka n'abawane Mbale City buli mwali ku million meka 10 muzeite ya sosola abagani ku lwawe neri abagana ku kamera ate ne batazizza twendakate ne bagana lwaki akikola kwa parliament esosola buli omwatula akatiko ka budget akolera Uganda yonna. So president agamba nti bano baana bange baganye batematemere financial yenu so sibakema teyakola ki teyagala kola ki because bagamba tulina budget nze bana ikola mu planning authority bagamba Lydia ine emirimu mingi busobozi naye bana kwanga tokusobola tojja kukola nze yateeka mu planning authority okulaba nti NRM manifesto eri aligned ku national plan eri aligned ku budget amameke embala basobola okikola ekyo awo okwaligned kwegamba embaale mwena muli basiru. Lydia Wanyoto yeye kali y'omugezi bannanga omwana yabavumye. Abantu b'embaale muli basiru mu abantu b'embaale mwena temwina magezi tewali naye bannange mukama abantu b'embaale ne musigala nga muwuliriza ebyo ng'omwana agambe mbu temusobola mmwe temwasoma. Mbu Museveni yakutta ababaka mu budget muno n'asooka n'abawaayo 10 n'abagamba mwekubeko enfuufu mbu nga amalusu gayiika n'abagamba musoke mweyozeeyozeeko kubanga bali bubi. Abafuna obukadde 3 buli mwezi bwe baba bali bubi. Kati omuntu w'embaale atunda amaleewa nga ye ekonome ye eyimiriddewo ku kinywa ky'amaleewa yali atya. Abantu b'embaale temuddamu okusala embalu omwaka ogujja siraba embalu mu mbaale mpaka nga mukubyo oyo omuwala Lydia Wanyoto ne mumujjayo eyo siraba embalu. Buli muntu yenna ali embaale tegeeza munno nti mutabani wa Afande Katongola ayimirizza embalu kubanga tebakolera makulu. Edda mwatutiisanga mbuno okubeera abasajja mwagumira mbalu.
n'abaleetera obwo obusiru ne mubuwuliriza kati ebyo abyeyogeza okulaga mbu wakabinya amanyi ebiri mu gavumenti abakakasenga bwabimanye nnyo abakakasenga bwali muki nga bwaliwo omugaso ennyo mu ggwanga Lydia Wanyoto bw'atatambulira mu mmotoka emu ne Dokita Mutende temumuwanga yadde ekifo ky'obwa headgirl ku Kasaraba ekya primary school Lydia Wanyoto watta Dokita Mutende mbu oyagala ekifo ekyo toli kibeera fight hard Dokita Mutende fight hard Dokita Mutende fight hard Mr. Segirinya tewebaka fight hard Mutende yes bw'obanga toze mu mmotoka emu ne Dokita Mutende teri kuwa kalulu abantu b'Embale muwala wa Wanyoto oyo yagambye bw'ati wulira nabadde nga trillion nogamba nti eri mu road map ate eri ku plan ya Uganda ate video 24 ane bameka eri agwagala ayine jibino mega yezuguko wulira so yali ngenzo gamba muze yitfalainizi mbukale mummwe bwe muba mulimu asobola okukola byenkola ng'osobola okugukola jangu ogukole kwegamba ab'Embale mwenna muli basiru Mbale Museveni ne bw'atabawa mirimu temulina magezi temwasoma ekyo mba kubanga nze nakyogedde Embale senga mwabyedde ejjinja mu mutwe mba kubanga nze nakyogeredde Embale naye omwana wammwe yabavumye naye nga bwe mukuba n'engalo Lydia Wanyoto yabagambye senga nze nabadde nfunye ekikumi ekyo wulira kankukubira ekiwala ky'omugenzi kino kijja kumpulira leero mmwe mutusibyeko embeera embi n'agamba naye abagenda ogiyisa bo bali bakyanga abayala abakaaba ninga tusalawo mukama wange nebadde bakaba bawe nabo ne bajja ne bagamba nti abantu bano katubakwatireko bayise bajeti ya Uganda nga tebakitunuddemu kulyako lyemba te mulina kujjula because bebakola ki bebatematema yakikola mu mutima ki mulungi mbu Wanyoto ye yagambye Museveni ne mugamba munnange bawe kwegamba agezaako okulaga mbu wa makulu Wanyoto agezaako okulaga abantu ab'Embale mbu amakulu ate Wanyoto ebyo ebigambo bye bweyogeza ng'owayiriza oyagala okwefuula mbu oli wakabi osobola okuwangula akalulu kaawo owedde ate Museveni ajja kukuba essasi mu mutwe mukazi gwa kimanyi nti Museveni yakuzuula nti nno watta Dokita Mutende omanyi lwaki Museveni yakufuulafula wagalo okimanyi nti omanyi lwaki gwe okwatira Nabbanja enkoko ze bamuwadde ku mikolo enkoko eniera ggwe gye bawadde Nabbanja ate nga gwe mugezi okusinga Nabbanja do you know why bakuzuula Museveni yafuna report watta Dokita Mutende okimanyi ekyo era gwe mu bakazi Museveni batya kyovula bagwe Museveni takugambanga ku kigambo nti newankubadde Museveni tayisa sikaati naye gwakutya ate nze leka mbikubuulire tulabanga Museveni tayisa sikaati gwe Kasa yakuzuula nti watta Mutende kyovula buli dormant wasoma ate Wanyoto wali mugezi lwakuba omululu gw'ebyobufuzi kyovula banga oli awo tolina makulu gwe mukazi gwe wandibadde prime minister mu gavumenti naye Nabbanja atamanyi kuwandiika linnya lye yo prime minister okola ngaki mu gavumenti mbo munaye ngamba muzeeyi mbo muzeeyi munaye gwomanyi oba wabawe kwegamba akulaga mbu amakulu abantu b'Embale ekyo kiwala kya mu kidomola omanyi ekidomola ekyokye ate nga kitonya ekidomola nga ate nga wakyokya ate nga atera kitonya waliwo etiseko ekidomola ekiraka kikunyiga toyina nkata ku mutwe kati abantu b'Embale ekyo ekiraka kya muwala wamwe kibanyiga omutwe ogwo gwala gwamwe gudomola gukalu tegulina makulu kyovula bane mu gavumenti ogulinamu makulu ye kyakola kiri kimu kwekuya bifaananyi ng'ali kumpi ne Museveni neyewaganya bwati era y'omulaba buli lwabeera abeera alwana kujja kusemberako bamukuba ekifaananyi ng'ali ne Museveni naye Museveni akatya Museveni bwe yazuula nti oyo omukazi yatta bba wulira nga bwe yalimbye abantu b'Embale yakikola kukulirira abantu bafunire buulayi n'abadde omulwadde n'abadde alina ebizibu nga tabakiikirira mu palamenti yageze n'akola ki n'afuna ekikumi kye akirina wano muntegedde pulezidenti yabawadde mu mutima mulungi basobole okukola bajeti ya Uganda yabawadde kuza nnyina Wanyoto wagambye watudde ne Museveni wamuwadde kuza Wanyoto ze yakulekera oba mwabawadde kuza Kalekyezi yabawadde kuza Nteeze yatunze Nteeze naye Lydia Wanyoto ina magezi mu mutwe yabawadde ngani era yabawadde kuzaani abo bwe banga basobola okubanga bakaaba abafuna tubagulira amafuta balina medical card tubajjanjaba tubagulira amasuuti ag'okwambala tubawo omusala muyitirivu ne allowance
abaana baabwe ne bakazi baabwe tubajjanja babaka abaki obanga abo bakaaba kati ate afande Katongole ye mwamuwadde afande Katongole ye mwamuwaddeko kwezo ze mwatemyetemye okwewa ojja kweyogeza ebintu ng'oyagala bakuwaana embaale katubiteeke ku likodi akantu kano ngenda kabaterayo wama mwongere okukavuga buli wokasanga mwe mukatambuze abasajja beeganye tebannakwata ku ssente Lydia Wanyoto obalumiriza nti noje ba mafia bo mu government njagala bakukube esasi mwezo akakatwe kosala akapata mina kufunyayo wano kadama akumpala bulire teeka wabiri gwe kansiri Eba ngeze mukamera bagamba ebyaba asirise nebaze kwa nembali nabe mbali bakola ki bonna ababadde bakikana tebatachika bonna bakola ki ngabulijjo so wachama nange enfunye ekikumi mu wiki ya Easter singa temufudde kufireero watu ulira bwasudi abalonzi mbumba kubanga nafunye ekikumi senga mwe nasaba sizadda wana ekikumi naye bannanga abagisu mpeze embalu ebugisu genziramu n'ensanga omukolo gw'embalu 226 mujja kundaba bwe mwagala embalu ngenda gibasalamu 225 227 embalu eve mu mwaka guli kirabika kati guli omwaka tegeko kyatukolera embalu tugize mu mwaka guno gutabadde gwa mbalu if not tetuddamu kusala mbalu Lydia Wanyoto olaba obonyabonya bewammwe baganda bo muli mu makooti obayire mundu obagobye waka olowooza tetubigoberera olaba obonyabonya ba buladibo bemusha yalinga nabo DNA ne mubeeranga emisago gyamwe gigwera mu makooti obayira SFC olaga amaanyi simanyi obaganya okuziika obaganya okukyala wako obaganya okukola ki gwe okwate 10 okiwe abebweru ate gwe wamaanyi atema kyogamba watemyetemye gwe n'oviira yawo kwegamba gwe oli bulungi nnyo gwe ne Museveni mwatudde ne mutematema ne mubagabira mwe ne mukomawo temuyina bawekuze wajjeeyo nga gwe yatemyetemye naye bannanga abakyala Bayibuli egamba enviiri kitiibwa ky'abakyala mbegayidde abakyala mukuze ku nviiri musibe ku nviiri abakyala musibe enviiri otherwise buli lwosala enviiri waliba ng'osala amagezi okusinziira ku Lydia Wanyoto Bayibuli eyogera mu Bayibuli egamba abakyala balanga enviiri zaabwe mu Bayibuli bannanga abakyala mukuze enviiri abakyala mukuze ku nviiri tulabe kyo kikola kitya naddala ng'obadde ozisala twongere okutegeera Lydia Wanyoto wakirisibwa penso kati tutandike okukupima luli obadde otegeera otya kati otegeera otya kubanga gwe Janet Museveni abasala enviiri muyina problemu nabbanja ono mukazi ani Diana Atwine mama Kirego ono malayika w'okufa yani Ruth Achenge naye lwaki abakazi abasala enviiri abasinga temutegeera temubanga musala amagezi tutandika okutunulira abakyala abasala enviiri bategeera batya kubasiba wakirisibayo kapenso seninde olaba abantu bwe batandisa obagira kati lwaki mulaba bannange tutandika okulaba lwaki omuntu oba tusiba nviiri lwaki oba tukuza nviiri n'ozisiba ng'oli mukyala nange wama ntandise okuva mu mwoyo nabadde nganye politics abantu b'embali kyembasaba kiri kintu kimu Lydia Wanyoto mumuwa akalulu nga zene mutende bw'aba tazene mutende teri kalulu bw'aba tazene ne Dr. Mutende temumukombyanga ku kalulu obulamu bwe bwonna alyoka ategere okutta omwana w'abandi mbuno olw'okuba omusajja famire ya Wanyoto bwe mutaakoleyo emisa ne mwenenyeza Katonda olwa mwannyina mwoyo muganda wa mwoyo famire ya mwerimu ekikolimo mwannyina mu yatta omuntu ate nninda akenkyankuddamu so bwe yagambye abantu yabagambye kumwe bwe kuba akasobola egy'emirimu gy'onkola jangu nkuweeko gumu kazi yavumya abantu b'embala obusiru naye kale maama eyo leka nveeyo bannange politics oba yambeerera ki musajja nsiibye mu mwoyo Lydia onyononedde olunaku wamma lwali lwa Sunday katuwumbewumbe wiki tugende mu kigambo kya Katonda olunaku lwali lwa Sunday twali mu Daniel chapter 1 from verse 1 to 21
twali wansi w'omutwe gwali gugamba bwe guti obuntu obutono obwo bwe twasalawo oluberebere bwe twagamba nti obwo katububeereko obwo bwo tubunyweze waliwo ekintu kiyinza okuba ekitono ng'okiraba ng'ekitono naye nga munda mukyo kirina amaanyi gaakyo kati ffe tetutunuulira butono bwakyo tutunuulira maanyi gakirimu tutunuulira maanyi gakirimu kwolo ku Sande waliwo ekintu kyali kibuutikidde nnyo kyali kya mutabani wa Nyanzi nga bagamba ye kati kizibu ki ekiri mu kusisinkana Museveni kali kya yaffe ffe twatandika tugamba tetutula na Museveni tetwogera naye tetutula naye ku ntebe tetukkaanya naye kintu kyonna kubanga taliiko kalungi n'aka Museveni taliiko kalungi n'aka mu bulamu bwe nga si byakugamba nti no ki n'otuuzaawo omuntu w'NRM n'omugamba atubuulire ekirungi kya Museveni kimu mu myaka 38 mu 9 gy'amaze ku bukulembeze bw'eggwanga kikubula era bajja kusinikaawo ebinyombuno yaleeta otulo simanyi security simanyi biki naye nga security kinga bannayuganda 18 tebalabikako tebabalinaako accountability Museveni mulabe wa butonde bwansi Museveni mulabe wa mmere mu Uganda Museveni mulabe w'ebisolo by'omu nsiko n'ebyewaka mu Uganda Museveni mulabe wa buli kintu kyonna mu ggwanga Uganda kyonna kyonoonye kati fu obuntu obwo bw'olabanga obutono bwe bwatufuula ab'enjawulo obwo obuntu obulinga obutono bwe bwatufuula ab'enjawulo musobola okubeera awaka mwenna nga muli abaana abato okuva ku myaka emito wawo abaana batandika okukulirirawo mwaka gumu 2 3 4 ne bajja nga bambuukiriza omulenzi osobola bulungi nnyo okusiiba awaka nga tuyambadde empale ng'oli bwerere nekedire tewali muntu yenna agambako omwana omuwala ateeka okwambala empale gwe okalabanga akatono ng'akantu akatono omwana omuwala bw'aba tayambadde ekiteeteeyi naye ateeka okwambala empale gwe okalabanga akantu akatono omulenzi ye yamanyi akuulite ye yamanyi naye omwana omuwala era bagamba genda oteekemu empale genda oyambale empale genda oyambale empale newankubadde nga kaana kato kalina okwambala empale kubanga okirabanga ekitono kisobola okuvaamu ekintu ekinene mu maaso eyo kati akantu ne bokalabanga akatono kwolwo twali mu Daniel chapter 1 Daniel basalawo ne banne ne bagamba tetugenda kulya mmere ya Nebukadduneeza ffe katulye kubusi chapati n'ebijanjalo n'amazzi tetugenda kulya mmere ya Nebukadduneeza ne bakitandikirako ne bakinywererako paka ekyo kyokka Katonda yayimirira nabo olw'okugaana ate nno olulimi babatuuzanga mu kirasi ne babasomesa olulimi lwayo babatuuza ne bababuulira byonna bye baagala bakole naye bo balina ke bakwatako kati niwe kati ne bagamba tetujja kulya mmere eno waliwo ebintu bye bakkaanyaako ne babagamba temujja tewali kuddamu kusaba Katonda mulala yenna okujjako ono abasajja bapikaapika kabaka ne bamugamba kati guli Katonda tulina kubanga tukusinza kati gwe oli ku mutendera gwa Katonda tokyali muntu nga banoonya bano Daniel akonako ne bakakwata ne bagamba nedda tetujja kumusaba tetujja mumusinza owaffe ali mu ggulu kati gwe bulabanga obuntu obutono gamba kakati mu bannaye bajja batta ekintu kitono nnyo mufukamire musabe mugende nga muli balamu bagamba tetujja kati mbakuutira akantu akakatono ako value ekalimu yesinga obunene akakantu akatono ako value yako yesinga obunene ngoyagala okumanya akantu akatono nga kalina ekintu ekinene kyekeetisse omuntu akuwanga cheeke nga amaze ogisayininga n'ogenda ogibuza eyo cheeke eyo ntono bweti nga gwe okalabanga akapapula kakubulangako nga tokimanyi nti omuntu eyakusasudde yabadde tayagala kukusasula si musasuzi naye akuwadde cheeke ogamba nzireyo mumugambe nti yabuze mumugambe nti ki kubanga naye kakitegeera nti yakubuzeeko obeera oweddeyo ayinza okuzanyisaawo ddingidingi nagamba maama nkuwa endala ate kakati kwegamba nkusasula emirundi 2 katusooke tumale okulaba oba tunoonyereza katusooke tulabe bwe tugenda okikola kumba olwakumalayo nakusasula byaggwa kubanga ogenda okuwaaba yasigazzaako risiiti eyagundi kopi eyiya gundi agiina wali eraga nti no yakusasula
kati akakapapulo oba okalabanga akatono naye information gye kaba keetisse kasigini kyakaako kulabanga akatono so ebintu bye twakkaanyaako okukola tubikole mu butono bwabyo wano mu ndabika naye nga turespectinga obunene bwabyo obuli munda mu byo tutegereganyaawo mukama abawo omukisolo lwali lwa Sunday ku Monday twali mu Hebrews chapter 11 twasoma ku kusalawo okukola okusalawo twali ku Musa ne Yesu. Musa yakola okusalawo ng'ali mu bulamu obulungi ng'alindiridde Namulondo olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Farao. Hebrews chapter 11 verse 24 to 29. Bayibuli egamba okusalawo kwe yamala kulaba ekiri mu maaso bwe yalengera mu maaso n'abikkulirwa Yesu ye n'agamba nzireka nkisooke kati n'alondawo okukolebwa obubi ne baganda be okusinga okukolebwa obulungi n'Abanyarwanda. Ng'oli munnayuganda nga weeragamba oli bulungi mu gavumenti y'Abanyarwanda ate gwe oli bubi nnyo kisingako okugenda n'obonaabona ne bannayuganda banno Masaka mukomera oba ekitalya mukomera. Mawu yagambye bayina list y'abantu 400 plus abasibiddwa political prisoners. Wabula tulina omwana omuki Wangadya yagamba nze simanyi bayita political prisoners. Era ogenda otuukawo ng'abaana babbye ndaba wabatujju ndaba okulyamu ensi olukwe oba mwebbe muyita political prisoners. Nze ndi munnamateeka nkola okunoonyereza. Kati nomubuuza kati ate onoonyereza ki nga tosobola kutegeera nti ono omuntu bamuwaayiriza. Okubeera obulungi ng'oli mu gavumenti ya Farao ng'oli ne Farao mubonyaabonya banno n'otaddamu magezi kugamba nti no oli bubi nnyo lwakuba tonnabakimanya. Ofunda n'okugenda n'obonaabona ne banno okusinga okwefuula mutabani wa muwala wa Farao ate nga toli. Olowooza balokeeki baali balowooza nti bagenda kuwangala babakululire ne ku buliba ne balondawo okuyitibwa batabani ba muwala wa Farao ate nga tebaali. Olanya yatugamba nti Museveni ye Yesu. Olanya kale nange nze njala nnuma kyokkono ali wano yewana nno nzikuse nnyo nze ngina kulya kubusi wammeeyo nvuddeyo. Nayogera ku kusalawo tukole okusalawo oku nga kwekwo olina okutuula n'okola okusalawo ku lulwo naye okusingira ddala ku lw'abalala. Gwe bw'oba olaba mu mbeera eri e Uganda ng'oli munnayuganda senga Museveni afuna emyaka 5 emirala ne giggweramu nga yali ku ntebe Uganda egenda kubeerawa. Senga Museveni ne obukulembeze bwe butwala emyaka emirala 10 ku 15 mu maaso abaana bo bagenda kubeera batya oba abazzukulu bo. Okimanyi nti ku bantu abajjirawo Museveni ekisanja tewakyali ali bulungi. Kadaga y'omu ku bantu ababadde bakyaliwo mu parliament genda omulabe nga bw'atunula atunula ng'ebigumba by'empuuta bino bifire. Buli stage Museveni abaako basuula kati neno parliament eno amaze okusuulako 9 ku 10 already bo bagudde tagenda nabo wabula yasigalawo nga yaliwo. Bonna abamugirawo ekisanja abafuna obukadde obutaano bonna baavu mponga byoya. Abala baafa abaliwo baavu mponga byoya banywa buwala gibwebi. Naye senga mu 2016 senga baatuula ne balowooza ku 2021 ne batunula ewala tebalikoze kintu ekyo naye bo baalaba 2016 olwo ng'abawadde emmundu babakubira enduulu biki
batambulira muzikabangali ne bamugirawo ye naayitawo najja nga akola bw'atyo abasinga abamugirawo age limits abamu ku bo bafu abalala tebakomawo baavu mponga byoya wabula Wanyota atugambye n'abaliwo kati baavu nnyo Museveni kyeyavudde abakwatirwa ekisa n'abawaayo 10-10 bwe muba muli baavu nga muli mu palamenti nga mufuna salary monthly ne allowances n'ebirala kiribeera kitya nga ovuddeyo mu palamenti nga tokyazifuna monthly? Bayibuli egamba Musa yalaba mu maaso teyalaba bya leero. Mu bintu by'okola oyina by'okola ng'otunudde mu maaso. Okimanyi nti senga omwaka oguwedde oba emyaka 2 emabega walengera 2025 n'osimba olusuku senga kati togula mmere. Okimanyi oli mu kyalo, okimanyi oli mu diaspora naye ewammwe ekibanja kikutte ensiko mu kyalo. Okimanyi nti mu kyalo ewammwe ekibanja kikutte ensiko era ne maama wo oba taata wo omusindikirayo emmere agula akasawo k'akawunga akateeka awaka. Kyogamba mu baganda bo bonna, mu bamaama bo bonna, mu bataata bo bonna, mu bantu bo bonna toyinaamu mwesigwa gw'oyinza kukwasa kintu n'omugamba nze ndi bweru lima ewaka simba olusuku. Tosobola kulengera wala n'ogamba nedda lima simba emmwanyi teekamu emmwanyi genda ng'oteekamu emimwanyi. Okimanyi senga wasimba emimwanyi egyo 22 kati senga onogako. Kale oba Museveni ng'ebiteeka bye simanyi bigamba mbwe emmwanyi biki no gwe zisimbe zibeerewo. Okimanyi nti enkuba etonnya naye ab'omukyalo bagulira emmere. Ab'omukyalo obagulira akawunga n'ebijanjaalo gundi n'omuceere. Okimanyi senga omwaka oguwedde lwe wakirengera kati senga balina we basima emmere. Okujjako gwe wekka nga tolina w'olima naye omuntu nga mulina ettaka mu kyalo nga ensiko ekutte olengera bya lwaleero tolaba byanca. Wakiri tosuulasuulamu emmwanyi gwe n'osirika ebiro nkugambye bw'oba Uganda ky'oba omanya bw'oba oli mu diaspora ng'olina pulaani yo gy'olina mu mutwe n'obaako omuntu gw'osindikira essente bw'akolako 60% mwebaze. Kitegeeza bw'oba olina weeyagala okuteeka akakadde teekawo kamu 3 akubba 4 akozeseeko 9 oyo aba akoze ebyo byesonyiwe kuba toliiyo. Byesonyiwe kuba toliiyo. Kyogamba mu bonna tolinaamu mwesigwa gw'oyinza kugamba nti sima ebitooke sima ebinnya biteeke muyisaamu emmwanyi kola bwoti ojja genda okwetoloola bwoti ojja kulekerawo ogula emmere ate oligendayo ewaka n'obisangayo. Abantu kituufu sister Rose tebakyayagala kukola tebakyayagala kulima naye banaagula emmere pakadde. Gwe kikola okiteekewo. Era endowooza baagituteekamu naye bwe baba tebakyayagala kukola kati ate tunulako Abanyarwanda abali awo abakuddiridde bo tebalina nsuku bo tebalina mmwanyi nedda bo tebalina mmwanyi. Bayibuli egamba Musa yalengera mu maaso. Musa yalengera mu maaso. Nze nkugambye twayombagana n'afande Katongole mu bintu ebyo konze nedda tusooke tusambule waawo. Tusooke tusambule waawo nti ate bisoboka konze tusambulewo. Okimanyi nti waliwo omuntu agamba mwana wange nga guli mu diaspora simanyi biki omuzadde wo nagamba leka ntundeko ndi ebyange atundeko ne weebuuza gw'ogenda okugusaawo yagenda kukolawo ki? Yalina kyalabawo gwe kyotalaba. Lwaki tokozesaawo n'oli ebibyo nga nawo osigaddewo nga nawo wasigaddewo ate nga n'ebibyo biridde? Osobola okukozesa ettaka okufuna kyoyagala nga n'ettaka olisigazza. Kati ffe bakituteekamu nti amatunda oli ebibyo naye ng'atunda alina abaana alina abazzukulu. Musa yalaba wala.
eyo bwe twavaayo twali mu Hebrews twali mu Matthew chapter 21 twasomawo nnyo nga tusoma ku fresh generation etannaba kukolako naye nga bagisibye ku nkondo. Tetambulanga nako, tetukozesangako ku kimu kyakubiri ky'amagezi ge tulina kubanga twasibwa ku nkondo. Endogoyi zaali ku miguwa nga zituusa okukola naye nga tezikolangako. Generation yaffe eri ku muguwa, obusobozi bwaffe tetubujjangayo okutuusa lwe wazza omulembe ogutusumulula ku nkondo. Era kati bw'ogenda okulaba nga endogoyi zino zirabika zasumuluddwa ku miguwa, zitandise okutambula, zikola omulimu gwazo. Enjiri twagisoma, olumosi tugisomye egundi eyo yonna. Olunaku lwaddako twagenda ne mu Zakariya chapter 9 verse 9 to 17 nga twogera ku kutuukirira kw'omulembe gwaffe. Zakariya yalagula nti gwe Yerusalemu, laba kabaka wajja nga yeebagadde endogoyi n'omwana gwayo. Zakariya chapter 9 verse 9. Naye ne kituuka mu Matthew 21 ne kituukirira ne bakirabako. Era ne Bayibuli ejulizaawo nti kyakolebwa kituukirire nga nabbi bwe yalagula nti kabaka wo wuyajja. Bayibuli egamba Yesu n'ayingira emisingi gy'ekibuga ne ginyenyezebwa. Nenkera walo twali mu Matthew chapter 21 nga tusoma ku disciples and foot soldiers. Ne tulaba Yesu eggaali gye yali alina. Yesu yalina eggaali. Yesu yalina eggaali n'ebya ddala. Ate abasajja be baali bamumanyi yali alina Peetero. Peetero mumuyita wa kusaaga. Peetero yamugamba bw'oba ggwe mukama wange ngamba nve mu lyato ntambule nzije gy'oli. N'amugamba jangu. Peetero n'ava mu lyato n'alinnya ku mazzi. Peetero n'atamba n'agende wa mukama we. Bali abasajja baali bategeera Yesu. Bali abasajja baali bategeera mukama waabwe. Muganda wange nava sinsanyisa okulaba ssebo. Bali abasajja baali bategeera Yesu, Yesu yalina eggaali. Peetero yamubuulira ng'obudde bukyali n'amugamba mukama wange kankubulira omuntu anaakukwata kajja kuba alina kyannonyako nga Yesu alowooza mbuno Peetero asa. Yamugamba nkukakasa tewali muntu agenda kukwatako. N'amugamba Peetero omanye ekijja. Peetero nga ndaba nga agenda okuneegana n'agamba nkugambe oba nkwegaana nsazeeko omuntu. Senga Yesu teyazzaako musajja kutu eyali addako Peetero yali amuggyako bulago. Yali amuggyako bulago. So bafutu soja Bayibuli egamba bweti awo abayigirizwa ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira. Bafutu soja mukole ekyo mukama wammwe kyabagamba kubanga mmwe mwasigalawo mu bigere by'abali nga bwe tugenda obisoma leero. Abayigirizwa mmwe bafutu soja muli mu bigere by'abayigirizwa abali ne Yesu. Yesu yatugamba mugenda kukola byenkoze n'okusinga ku bye nakola. Yesu yaleka ebintu nga biri open office yagirekanga n'ebisumuluzo abirese. Nakugamba ebitabo ebitabikkibwako ebitaggalwa mu Bayibuli ebimu ku byo ekitabo ky'ebikolwa by'abatume. Ebitabo byonna ebiggalwawo bisembyayo ekigambo emirembe n'emirembe amina. Kigaddewo tebakyongerako. Ekitabo ky'ebikolwa by'abatume kikyaliwo kuba abatume bakyakolebwa ne kaakati naawe ogenda n'owandiikamu ebibyo. Ekitabo ky'eggaali ya Yesu tekyabikkirwako kubanga yakimanya nti Kyagulanyi ajja kubeera n'eggaali. Eggaali eyo ebikolwa byayo bijja kuwandiikibwawo. Ekitabo kya Acts of Apostles tekiggalwangawo. Olunaku olwaddako twasoma mu 2 Corinthians chapter 4 from verse 1 to 17. Wano Bayibuli egamba ffe twasalawo okuleka byonna tutambulire mu musana tulabise amazima eri abantu. Twasalawo okugaana oyo yenna ataalabe bye tukola atabitegeere aliba ndiga yakubula. Obudde bugenze. Olunaku olwaddako twabadde mu 1 Peter chapter 4 verse 17. Wano Bayibuli egamba omusango gutandikidde mu nnyumba mwennyini. Twaddako kwolwera twali mu Proverbs chapter 31. Omukyala yali abuulira omwana we ng'amugamba kwolwo twabadde ku bannaddiini ne bakabaka.
Bannaddiini omusango gusoose waffe. Bannaddiini ffe tuwabizza eggwanga. Bannaddiini tuwabizza eggwanga. Bannaddiini tuwabizza abantu. Bannaddiini tubuulira enjiri etaliiyo ate ng'ekitundu ekisinga mu bulamu bw'abantu. Ekitundu ekisinga ekikola omuntu w'omunda olw'okuba kya mwoyo kya Bwakatonda. Emmesegi eva mu kkanisa oba eva mu bannaddiini ekola kinene nnyo ku muntu w'omunda. Kati omuntu buli lwajja eri ew'omunnaddiini kyarisiivinga akitwala bulambalamba. Kyovula bw'osanga faaza. Osanga omunnaddiini nga afeze omuntu ne weebuuza ono yafereddwa atya. N'agamba omukyala ngenda kukusabira anti kufuna lubuto ngenda kukusiiga amafuta naye sooka oggyemu enzikyala. Kakati tuula. Kola bwoti. Kati kutamamu. Kati mbwa musiiga amafuta. Jjamu akaleega. Omukyala n'atabuuza. Nzijjemu akaleega onsabire nga nzijjemu akaleega. Kubanga omuntu w'omunda oli yeeteekerateekera okufuna ekigambo ekiva ew'omusajja wa Katonda akitwala bulambalamba. Abo abasajja be mulaba mu makanisa balinamu abaana. Osanga omusumba nga alina abaana haafu ya kkanisa abaana be. Omukyala n'anteebuuza ate nzijjemu enzikyala anti munnange bw'ayogera Mukama. Bw'ayogera Mukama gira gwe ekintu tugira ekintu. Omukyala nakkiriza nga omukyala yasoma, omukyala alina amagezi ategeera, naye bino bya mwoyo. Bw'ati bw'ayogera Mukama ngambye ejjamu empale. Bajjajja ebyo bye bakola abantu. Muzzukulu ogenda kusula kyetagisa ssaawa 6 awo mu Kinywambogo awo mu Kinywangabi. Balina ebigambo omanya abo bajjajja batukwatira mu Luganda luli. Kyetagisa awo mu Kinywambogo muzzukulu ojja kusula. Kyetagisa muzzukulu ku makya ku bbalama ly'ennyanja mu matulutulu. Kubanga ne jjajja naye wa mwoyo. Bajjajja ne balyoka bakyekola. Anti muzzukulu oyagala mwana mu Kinywambogo muzzukulu. Abantu b'omwoyo tubuzizza abantu nga tubawa ebintu. Omanye omuntu okukuwa eddagala eritaweze nti ate oyo aba akussa okusinga obulwadde. Oba okuwa omuntu eddagala eriri expired oba okumuwa overdose. Ebyo bye tukoze kanisa. Nti jjo ku Friday abakristo mu Uganda omusajja yagambye bukyanga agwa kwa accident abadde tatambula. Yatambudde ku kubuli omusalaba yalwanya atambule kubanga akiwulira kya mwoyo. Awulira bwe yeetika omusalaba ogwo n'agutuusa ku wodi Kampala awonyezeddwa kubanga kya mwoyo. Waliwo omukyala yagambye semenyi bwe batu mbona abadde atuta emyaka emeka nga tatambula. Yasitudde omusalaba n'atambula. Awulira ayagala alwane n'obulamu wakiradde yafe naye nga kino kyakikoze. Kati senga abantu mubadde mubawe ekituufu nga bafuna kituufu kye balina okufuna. Abantu mu kifo ky'okubabuulira enjiri ey'okukola ebintu engeri gye basobola okwerwanako mwene embeera bakole bafune mubabuulira kubajjako gundi kye balina. Omusajja yayimira katuti n'agamba abakristaayo, leeta ssente zonna z'olina ne bwe ziba za transport Mukama agenda kuddiza. Leeta transport gw'osigaza otambuze ebigere. Kwata akasawo kakunkumulooka akasente temuli kisigaddemu. Owulire enjiri. Mu kifo kye mwandiyimidde ku ddala ne mugamba abantu nti bannange Museveni mubi, mulabe wa ggwanga, mwerwaneko musukwe twerwaneko ku Museveni. Buli ssaawa mutandika tuvumirira gavumenti olw'okuba ebintu ebikutte bubi, naye namwe abantu ba bulijjo mukuuma emirembe, tewali nsonga lwaki mubeera mukyakyala. Abikoze temumubuulirira, mubuulirira ffe. Kale muli babi. Omusango gutandikidde mu nju. Bayibuli yagambye bakabaka okunywa n'okutamira si byammwe. Kubanga mujja kukyamya emisango. Negamba temugezanga ne mutamira gundi ekintu ekiyitibwa omukyala. Bw'onootamira abakyala, Abanyarwanda bagambye tusobola otwala Afrika yonna nga tukozesa abawala bafa ababano. Ne weebuuza kiki ekibagaza Afrika yonna? Kati Abanyarwanda njagala musooke mutubuulire. Kiki ekibagaza Afrika yonna mujagaza mugitwalawa? Rwanda tebamala. Rwanda yo mwagimaliriza yonna mwagimaliriza eryoke. Musooke wammwe.
ne bagamba nga tukozesa abawala baffe mukabano mu mubano tusobola okutwala omuli Afrika mbunga tubawa bajjeno abana babajjeno abana baba minister bakabaka okwetolola Afrika yonna tusobola okumamira Afrika yonna ne tugitwala nosanga kabaka nga wasiza for the first time omukyala wasoko wobulamu omukyala agenda okuyitibwa namasole wo kabaka obwo ng'omukyala wasooka munyarwanda gwagattidwa naye nga munyarwanda azaala omulangira atuule ku ntebe ne abanyarwanda omwana abeera wa mukyala taba wa musajja okimanyi ekyo kanveeyo eyo temunkuba ecupa olwaddako twasoma kkubo lya musalaba yoka Matayo 16:24 omuntu yenna bw'ayagala okungoberera yeetikka omusalaba gwe ye angoberere omusalaba guba gugute guba gwa Yesu omusalaba kyeki ekintu ky'oyina ekiri mu maaso go nga toyina bw'okibypassinga kya bulumi kiri wakati wa kufa na bulamu naye tokiinaako kubypassinga olina kukitomera okiyitemu tewali akikuyambako Museveni tewali agenda mutugirako ogwo musalaba gwaffe nasomye comments jo bwe nayogedde ku simanyi ku internet ejja simanyi ya Elon Musk simanyi Elon Musk buli omu agitaputabu bwe sinnagambako nti yo internet mbi mu meeting zaabwe bateesa okuleeta ekintu ekiri credible bakiyitiremu okukola ekyabwe ekyo kyokka ekyokulaga mmwe mugamba simanyi ya mubanga ya satellite si ya kusima mu ttaka si yakola biki bo kye baagala tooka ebeerewo bamudireyingisa okumuwa ogundi ogira wansi basimule Uganda ebeere bwe baba Uganda ebeere mu nzikiza sinawakanyako internet eyo naye nze kye nawulira kye nabawa before era bwe kijja mba ntandika okukitunuulira kubanga abantu bazze ne bansomesa nedda pastor eyo gundi egenda tuyamba nnyo ne Kenya yayamba newa nkugambye Museveni addira ekyo bwe yali akutule mwanyi yaleeta mwanyi bwe yabadde atta embuzi yaleese embuzi okutta embuzi aleeta mbuzi okutta mwanyi aleeta mwanyi okutta abantu aleeta abantu okutta obwakabaka aleeta kabaka okimanyi ekyo omanyi obwakabaka gwo buli mu Buganda eriyo kimeze simanyi eriyo nsaba butuulo simanyi eriyani simanyi eriyo abamoli simanyi eriyo abagerere simanyi eriyo abaki mu bwakabaka obwo Museveni bwate bwakola bw'abatta embuzi taleeta nte bw'abatta embuzi aleeta mbuzi naye kujja ngo yina embuzi nkaaga n'akuwaayo ezi enkaaga ne zifa olunaku olwazzeeko twabadde mu eggulo twabadde mu John chapter 13 from verse 21 to verse 27 twabadde ku musalaba era part 2 Yesu ne yeeraliikirira mu mutima gwe n'agamba omusajja kituufu omaliridde kyokola kikole mangu tuve wano kyokola kikole mangu tuve wano kyokola kikole mangu so ne tubeera ne mu Romans chapter 5 we tugenda okusimbula leero tugende tusome ku kufa n'okuzuukira katusabe omulungi Katonda w'eggulu tukwebaziza olwo olunaku lwa leero tetuyina bukakafu nti lwe luno olunaku olwalimu okufa n'okuzuukira naye tukakasiza ddala ebitabo ebitukuvu nga waliwo okufa n'okuzuukira ekikulu si nnaku za mwezi ekikulu nti waliwo okufa n'okuzuukira tujjukira nnyo ebyaliwo nekituleetera okutereeza omuntu waffe ow'omunda tulowooza nnyo ku mukwano gwe watulaga tulowooza nnyo ku kwewaayo kwe weewaayo newankubadde abamu bakirabanga ekitaaliyo abamu bakirabanga ekitasoboka newankubadde ne example bazirabako ne mu bulamu obuliwo naye nze Mukama kye nkusaba mu ssaawa eno oke osomesa oyigiriza ekigambo kyo kino mu mukwano ogwo n'okwewaayo n'ensonga lwaki bino byaliwo tuve wano ng'omuntu ategedde oyo yenna abadde abuusabuusa era naye akola ekyo Bayibuli egamba watugamba tugenda kukola bye wakola n'okusingawo
Mukama fuka omwoyo wo mutukuvu, fuka amaanyi, fuka ekigambo kyo Mukama, fuka obulamu mu kigambo kyo, tuleme kuddayo nga bwe twazze, naye tuve wano nga tujjuziddwa amaanyi mu linnya lya Yesu, tetusigale kyekimu. Era Mukama nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nange nnamu okuba atasaanira. In Jesus' name, amen. Kale sigenda genda direct olw'okufa n'okuzuukira awo Montana simanyi baali bakedde mbasangawo ebyo si ensonga enkulu kuba tubimanyi nnyo. Ebyo tubimanyi nnyo, tubimanyi, tubizannyemu emizannyo, tubizannyemu biki, naye nze ngenda mu nsonga enkulu kubanga nakugamba emyoyo abantu abali mu Bayibuli, emyoyo gyabwe amafuta gaabwe ge batambuliramu gasigalawo. Era nakugamba mu Bayibuli omwo waakiri somayo omuntu omu abeerera olomodowo omukwate omubeeremu. Gwe gamba Mukama nti nze Mukama omwoyo guno ne gunnyambala mbeera maze. Gwe nnoonyaayo omuntu omu mu Bayibuli ogambe Mukama nti Mukama nze guno omwoyo senga gunnyambala n'embeera ono. Oba oyagala kubeera Dawudi beera Dawudi. Naye ekikola obubi gw'ojja kwagala Dawudi oli akubye Goliyaasi, naye nga toyagala kubeera Dawudi oli empologoma gwe yayiribya nga naye bw'agiyiribya. Toyagala kubeera Dawudi oli ali rejected. Dawudi famire ye yamwerabira nga bamanyi simu nga ne bwe babala tebamubala. Nabbi yababuuza muweddeyo nti tuweddeyo. Era ab'omugaso baweddeyo. Kati ate gwe ekyo bw'okituukamu oyagala kubeera Dawudi wabula bw'okituukamu awo ng'olutandika onyiiga. Era nze maama nze bonna banneegaana n'embeera nga nze tebambala. Hati oyagala beera Dawudi okukulijekitinga n'okukwerabira n'okukwayizoleetinga byonna paati ku lugendo lwa Dawudi. Kati wakuba ffe twagalako ono. Oyagala kubeera Kyagulanyi wa people power, oyagala kubeera Kyagulanyi president, naye bwe bakuba ku Kyagulanyi oli gwe batandise okulangira oyo nze namwambaza, oyo nze namuwa biki, oyo nze nagulawo studio, oyo nga alikodingira na mu studio yange, oyo nze namugulira empale yasooka, oyo. Kakati bw'oba olina omuntu gw'olonzeewo mulonde ng'okimanyi nti musome bulungi omwetegereze. Ojja kulondawo Yoswa oyo omulaba abantu babuulira ku Yoswa, naye Yoswa yalina mwoyo w'obwetowaze. Yoswa yali mwetowaze ekisusse. Musa yagenda ne Yoswa ku lusozi nga bagenze onona amateeka, bamalayo ennaku 40, naye balina we baatuuka Musa n'agamba Yoswa nti sigala wano. Nga ne Musa amanyi nti gye yeeyongera gy'agenda agenda kutuuka banyumye ne boosi akomewo. Yagenda eyo ne kimwetagisa okumala ennaku 40. Musa agenda okuba amatuuka eyo okudda nga Yoswa ennaku 40 akyali awo. Uwe yamuleka nga waali amulinze n'amugamba tewaddayo. Anti nze nange eyo bwe natuuka eyo ebintu byantabukako mbadde mmanyi waddayo. Nti awe ndi. Anti munaye gwe wandiŋŋambye nti nzireyo kubeera gwe wandeeta. Nongamba nti nsigale wano. Era wandikomyewo nongamba nti noddayo. Naye ate kati nze nzireyo nga tongambye 40 days nga Yoswa waali awo. Katonda n'apimirako kyalinga ekyagwawo obugwi. Katonda yali apima Yoswa butereevu. Yoswa yaddira Moses mu bigere olw'obugumiikiriza n'obwetowaze n'obukakamu n'okutegeera. Yalina mwoyo w'amagezi. Kakati gwe oyagala kubeera Yoswa naye omuntu n'amala akuleka awantu n'atadda. Lwaki onfuula omusiru? Naye nga lwaki onfuula omusiru? Wandiŋŋambye. Gwe yagala beera Isaaya. Nkugambye nga twatandise okusoma muntu ku muntu. Gwe yagala beera Isaaya. Okay, tujagende wa Isaaya. Okay. Tekanzireyo wali. Amakulu okuzaalibwa tetusobola kwogera ku kufa nga tetwogedde ku kuzaalibwa. Tetuyinza kwogera ku kuzaalibwa nga tetwogedde ku nsonga. Ensonga enkulu Pawulo yagikwata n'agiwumbawumba n'agiteeka mu kitabo kino ekya Romans chapter 5. Romans chapter 5 yagamba bw'ati. Romans chapter 5 katusoke tugiddemu katono ogiwulire bulungi verse 12.
essula ey'okutaano ndakuba omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu ndakuba mukama waffe Yesu Kristo atuweesezza kaakano okutabagana. Olw'ebyo ndakuba omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi okufa ne kuyingira olw'ekibi bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona kubanga okutuusa ku mateeka ekibi kyali mu nsi naye ekibi tekibalibwa awataba mateeka naye okufa kwafuga okuva ku Adamu okutuusa ku Musa era ne kwabo abataasobya ng'engeri ey'okwonoona kwa Adamu ye kyekifaananyi ky'oyo agenda okujja naye ng'okwonoona kuli bwe kwali era n'ekirabo tekyali bwe kityo kuba obanga olw'okwonoona kw'omu abaafa bangi okusinga ennyo ekisa kya Katonda n'ekirabo olw'ekisa ky'omuntu oli omu Yesu Kristo kyasukkirira okubuna abangi era nga bwe kwajja ku bw'omu eyayonoona ekirabo tekyali bwe kityo kubanga omusango gwava ku omu okusinga naye ekirabo ne kiva mu byonoona ebingi okuweesa obutuukirivu kuba obanga olw'okwonoona kw'omu okufa kwafuga ku bw'omu okusinga ennyo abawaweebwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balifugira mu bulamu ku bw'oyo omu Yesu Kristo. Kale bwe kityo ng'olw'okwonoona kw'omu omusango bwe gwasinga abantu bonna bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'omu ekirabo kyali ku bantu bonna okuweesa obutuukirivu bw'obulamu. Enjiri yasigaddeyo olunaku lw'eggulo mu kitabo ekyo mu bigambo ebyo n'olwaliro tusobola gimalawo. Bwe kityo nga ekibi bwe kyajja olw'omuntu omu ne kireeta okufa eri abantu bonna ne kireeta okufa mu nsi. Ekibi kyava mu muntu omu ne kijja mu nsi. Ekibi kyava ku muntu omu ne kijja mu nsi. Mukama Katonda yali akoze Adamu ng'ali pure nga taliimu kibi. Olw'ekibi kya Adamu omu ffenna ne twonoona olw'okuba twali tuzaaliddwa omuntu omubi amaze okufoolinga apaati ne Katonda, ffenna ne tubeera abaana abagabana ku kibi kino. Kati bwe tubeera awo nga tumaze osikira ekibi kya Adamu kijja kizaala kikula kirya kubanga ekikutegeeza nti nno ekibi kyali kitukutte ffenna, ekibi empeera yakyo kwali kufa era kufa. Kati okufa ekibi kye kyazaala okufa. Kati Kristo ajja wate luli ng'ofa omwoyo n'omubiri. Kyova olaba Yesu bw'amala okufa ennaku essatu ezo ng'aziikiddwa yaddira bali abaali tebafunye abatamulabye nabo n'abasisinkana mu magombe ne ba Adamu abaali tebamulabyeko nabo ne bafuna chance ewulira enjiri. Ba Adamu ba Ibulayimu baani abali awo bonna bateera bannakoli bonna ne ba Ibulayimu nabo ne bafuna chance ewulira ku njiri eyo kuba baali tebafunye second chance nga Yesu alina okugenda ateeke mu reverse addeyo ne ku muntu eyasooka naye afune ku kisa kino Yesu kye yali aleese. Wakiri omubiri gufe naye omwoyo gununulibwe. Now kubanga n'enjiri nene puliyambu bwe neebeeteredde enjiri ejja kuvaayo. Bwe ne bateteredde enjiri tejavaayo. Kati wulira olw'omuntu omu ekibi kyayingira n'olw'omuntu omu okusumululwa n'okununulwa kusobola okuyingira okuyita mu Kristo Yesu. Kati awo weewava okufa n'okuzuukira. Nti Yesu olw'okuba ebibi byali biweebwayo saddaaka okuwona oba okusonyiyibwa naye saddaaka ate nga z'abalondemu abaali tebasobola kuwaayo saddaaka nga babeera n'ebibi byabwe ate abaali balina obusobozi nga boonoona kubanga balina obusobozi obujjawo ekibi. Kati nga wateeka okubeerawo obwenkanya Katonda kwe kusalawo okufunayo saddaaka emu bweti ku lw'abalala. Nti ng'ekibi bwe kyayingira olw'omuntu omu Adamu ekibi kiyingira olwo okusumululwa okusonyiyibwa okununulibwa nako kuyingira olw'omuntu omu Yesu. Pawulo wano kye yali atukompe yalingira. Kati awo we wava okuzaalibwa kwa Yesu. Yesu kyava azaalibwa ng'ali pure. Yesu kyava azaalibwa nga talina DNA eya Adamu. Kuba jjukira kiri ekibi kibalirwa ku Adamu. Kuba Adamu ye yali nannyini lusuku ye yali aweereddwa olusuku n'obuyinza obwo era Eva bwe yali alidde ekibala Katonda takibala nti nno kibi talina kibala nti nno kibi. Era senga Eva ye yali asembye nga yalidde Adamu nga talidde oba oliawo senga olugero senga ekintu kyali kirala Adamu lumala okulya ekibi ne kiyingira. Kati Yesu kyava azaalibwa nga tekuli musajja. Bayibuli egamba bweti omukyala ng'ali virgin embeerera n'anoonyezebwa n'alondebwayo nga ye Mariyamu malayika najja n'amugamba gwe tofaayo ogenda kuzaala ekintu
era namubuuza kigenda beera kitanti wajja kubaawo okusiikiriza yo omwoyo omutukuvu ajja beera awo omwoyo omutukuvu agenda kuteekamu ekintu era ne bagenda ne wa Yusufu namugamba kituufu omukyalo omwagala naye togezaako kubaako kintu kyonna kyokyankalanya tokwatako gwe sooka ekitukuvu kino kiveemu gw'omanye ebinaddako. Yesu kwe kuzaalibwa nga talina DNA ya muntu ya Adamu kubanga omwana wa musajja omwana si wa mukyala. Gwe munkayana za DNA wakawulira DNA ez'abakyala mmeka? Munkayana za DNA amajambi yanga gavuga wali owuliddeko DNA y'abakyala mmeka? Mu DNA 10 mubeeramu ez'abakyala mmeka? Kati kyava azaalibwa nga talina DNA ya Adamu n'agamba agwedde ebbali. Oli n'aleeta ekitukuvu kye n'akiteekamu awo. Waliwo arguments nnene nnyo nnyo mu Bayisiraamu ne mu bantu ababulijjo tekisoboka simanyi biki kisoboka lwakuba obwongo obwaffe bwalemala nti nno okuzaala tumanyi kuno okuzaala mbu ate wakati omuyisiraamu abuuza kwegamba Allah yeebereka ekitonde kye asobola bw'aba alina obuyinza obukola byonna asobola obikola ate era si buli ekizaala kyonna nti kimala kwebereka. Wali ozaazisizaako sente wali ofunyeeko sente n'ofunayo akakadde ne kakuzaalira 3 zeebereka zitya? Okwo tebakuyita kuzaala. Okwo tebakuyita kuzaala. Wali olabyeko emiti omuti nga guzadde ebyana ebiyitirivu ebiri awo nga gusibuse wano na wano na wano. Wali osanzeeko omuti nga gweberese muti gunnaagwo gyo tegizaala. Kati Katonda ebintu byonna abisobola obikola byonna. Era yazaala atya yazaala mu kutandika kw'ensi. Bayibuli egamba bweti yagenda n'atuma ekigambo let there be ne kibeera. Kakati nno tuzzeyo wali Yesu azaalibwa bw'atyo nga mutukuvu talina DNA ya Adamu. Kubanga wali wasaana okubeerawo ekirala ekitukuvu ekijja ajja nga mutukuvu talina kibi kiri ekisikire na atambulye mu bulamu buno obw'omuntu asobole okutuusa saddaaka entukuvu etaliiko bbala yadde olufunyiro etaliiko kyakunenyezebwa kubanga muba kubeerako DNA. Kyova olabanga bagamba gundi Yusufu togattako totuulako toyongerezaako togeza mpaka awo gende mu maaso n'ebibyo. Era Yusufu teyayongerako teyatoolako teyagattako. Era yo olwamala ye n'atandikira awo ng'omwoyo mutukuvu amaze okujjamu ekikye. Naawe eyo ye yali ddiiru ya Katonda. Kino Pawulo kyasomesa nti ng'ekibi bwe kyajja olwa Adamu ate n'olw'omutukuvu ono omu asobola okuleeta obutukuvu n'abugabanya abalala bonna. Okufa kwa Yesu ennaku 3 okugenda mu ntaana. Biology agamba era ne Yesu yakyogera nti engano erina ensigo y'engano eziikibwa mu ttaka n'evunda n'eryoka emera mu bungi. Yesu akomawo ng'ayita mu bisenge oluvannyuma lw'okuzuukira. Njagala okwata omusooli gumu ogukongole ogende ogusige. Omusooli ogwo ojja kugutwalira mu ttampeko oba mu lubatu bwoti ogende ogusige. Bw'ona ogukungula ojja kugukungulira mu kataasa oba mu bbaafu. Omusooli gumu gusobola okuwa ebbaafu y'akasooli okimanyi? Kubanga gugwa mu ttaka ne guvunda ne gukomerawo mu maanyi. Tutegereganya awo nawo. Eyo ye ddiiru y'okuzaalibwa kwa Yesu. Nti ajjawo kiri Adamu kye yali asize n'ono akijjawo. Kati tugenze mu byaliwo nga Yesu afa. Mu butukuvu bwa Yesu ng'okuzaalibwa kwe kutukuvu olugendo lwe lutukuvu. Bayibuli egamba yali alina okufuulibwa ekibi ku lwaffe. Yeetika ebibi byaffe yafuuka ekivume ku lwaffe. Kubanga ajjawo kiri. Kati awo nawo abantu bagamba naye bannange omuzungu yalimba sababu mbu omuntu afiiririre simanyi mbu afiirire nze gwatamanyi. Kati katugende mu Bayibuli ogenda biraba nti ne ku mulembe gwaffe weebiri.
Luka 23 ngenda gisomako katono sigenda gisomayo n'ebisigadde oba tunabyogera I don't know. Essula ya 23. Ekibiina kyonna ne kigolokoka ne kimutwala ewa Piraato ne basooka okumuloopa nga bagamba nti ono twamulaba ng'akyamya eggwanga lyaffe ng'abagaana okuwa Kaisaali omusolo ng'ayogera yennyini okuba Kristo kabaka. Piraato n'amubuuza ng'agamba nti gwe kabaka w'Abayudaaya? N'amuddamu n'agamba nti oyogedde. Piraato n'agamba bakabona abakulu n'ebibiina nti siraba nsonga yonna ku muntu ono. Naye bo ne beeyongera okutayirira nga bagamba nti asasamaza abantu ng'ayigiriza mu Buyudaaya bwonna, yasookera Galiraaya okutuuka ne wano. Naye Piraato bwe yawulira n'abuuza obanga omuntu oyo mu Galiraaya. Bwe yategeera nga wa matwale ga Kerode n'amuweereza ewa Kerode kubanga naye yali mu Yerusaalemi mu nnaku ezo. Awo Kerode bwe yalaba Yesu n'asanyuka nnyo kubanga okuva edda yayagalanga okumulaba kubanga yawulira ebigambo bye. N'asuubira okulaba ng'akola akabonero. N'amubuuliriza ebigambo bingi naye ye n'atamudda mu kigambo. Bakabona abakulu n'abawandiisi ne bayimirira ne banyweza nnyo okumuloopa. Awo Kerode ne baserikale ne bamunyooma ne bamuduulira ne bamwambaza ekyambalo ekinekaaneka ne bamuzzaayo ewa Piraato. Kerode ne Piraato ne balyoka batabagana ku lunaku olwo kubanga olubereberye baali bakyawaganye. Piraato n'ayita bakabona abakulu n'abakungu n'abantu n'abagamba nti mundeetedde omuntu ono nti yakyamya abantu era laba nze bwe mukemererezza mu maaso gammwe sirabye ensonga ku muntu ono mu ebyo bye mumuloopye era newakubadde Kerode kubanga amuzizza gye tuli era laba tewali kigambo kyakoze ekisaanidde okumusisa. Kale bwe nnaamala okumubonereza n'amuta. Era kyamugwaniranga okubateeranga omusibe omu ku mbaga. Naye ne bakaayana bonna wamu nga bagamba nti twala ono otuteere Balaba, ye muntu gwe bassa mu kkomera olw'obujeemu obwali mu kibuga n'olw'obussi. Piraato n'ayogera nabo nate ng'ayagala okuta Yesu, naye bo ne boogerera waggulu nga bagamba nti mukomerere, mukomerere. N'abagamba omulundi ogwokusatu nti lwaki ono akoze kibi ki? Sirabye kuli ensonga emussa. Kale bwe nnaamala okumubonereza n'amuta. Naye bo ne bamuzitoowerera n'amaloboozi amanene nga beegayirira okumukomerera. Amaloboozi gaabwe ne gasinga okukola. Kasooka ensimbewa wakati ebigambo ebyo simanyi oba obiwulidde bulungi, ddayo obisome kati kasooka mbiyitemu wano lukwakwayo nga nnyinnyonnyola. Bakwata Yesu ne bamutwala mu b'obuyinza ne bamuwaabira ewa Piraato ne wa Herode. Omu bwamusindikira munne, omulala bwamusindikira munne, naye nga bagamba bwe bati nga tetulaba musango omusajja ono gwakoze. Ne bamuvunaana omusango. Emisango gye bamuvunaana gyonna gyali politiko, gyali gya byabufuzi. Yeeyita kabaka, akyamya abantu, yaleeta enjigiriza endala. Akyamizza abavubuka bonna, yeeyita kabaka w'Abayudaaya, yeeyita biki? Emisango gyonna gye bamuvunaana gyali gyangasi, gyali politiko, nga giri beirebo. Nga bayinza omuwa beiro. Abasindi bagamba nga tetulaba musango gwe tuvunaana muntu ono. Bwe mukaliriza ne mubuuza omusajja nga talina musango. Naye ekyewuunyisa Bayibuli egambye bweti. Ne bamuteeka wamu ne bakrimino. Ne basalawo n'okuta krimino omu gwe baali bavunaana obubbi n'obutemu ne rape. Eyali akola ebibi mu kibuga eby'amaanyi. Ne baddira Yesu political prisoner, political offenses ze baali bamuvunaana ne bamukomerera nga krimino. Kati ebintu bino bw'oba tobiyingiddeemu biraba kubitegeera bulungi mu Bible and politics nti obulamu buzza mu bulamu buno oyinza okulaba ng'ebyo byali tebisoboka. Naye kati senga nkubuuza, Gaddafi akola ki mu kkomera? Okimanyi bamuvunaana high robbery, simanyi high robbery biki? Okimanyi Gaddafi bamuvunaana musango gwa kusangibwa na mundu, kubba abantu ne mundu n'ebisi. Naye Gaddafi yabikola. Akirewo yabikola. Okakasa Machete alina mundu. Ba political prisoners, ba political gundi, babavunaana criminal offenses, treason. Wabula omuntu ayagala okukikayana akulaga nti ku Yesu tekisoboka, naye ku Machete tekisoboka.
akonsirikiridde mu kabayingiremu eno enjiri bannaddini gye babadde balina okubuulira abantu mu biseera ebifaanana bwe biti eby'omusalaba babadde balina okubuulira abantu bategeere abantu abeetisse omusalaba gw'eggwanga Uganda abantu bonna abazze mu kkubo ly'omusalaba baddeyo nga bawulira omusalaba gwe beetisse nga balina ogwetikka ne Macheta ali ku musalaba olwa kino. Njagala ombulira abantu 18 baabuzibwawo ne babula ne bafa baakola musango ki? Baakola musango ki? Omusango guli politiko tegusobola kuttisa muntu naabula nga tagenzeeko na mu kooti naye ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo weebiri ku Museveni abikoze ku baana b'abantu. Ensi tebakusituka nnyo mangu Kyagulanyi Ssentamu yali agenze ng'avunaanibwa musango gwa mundu. Mmawu minisita wa justice yagambye ati olumu ekitwetera okuba nga tudireyinga obujulizi bwayonooneka NUPA buterese NUPA yabutereka ne bwonoona kati n'abasibe baayo mubatenga nga bwe munoonya obujulizi bwammwe obujulizi okubula oba okwonooneka ate ekyo kisibisa omuntu okuba nga akyali mukomera ng'obujulizi bwabuze ku ggwe. Nedda mwe mwabunoonyereza we mwabufunira lwaki si we mwabawolerezaawo si we mwabavunaanira ne mubasalako emitwe bwe gubasinga obujulizi bubabulako butya bubabuzeeko mubate. Bano abasajja batambulira mu mwoyo gw'abali abaaliwo bali ku Yesu abaavunaana Yesu bazaala abaana baabwe bazze bazaala okitegedde naye n'omwoyo guli ogwali mu bayigirizwa ogwali mu Yesu nagwo guzze gukula guzze gutambula DNA yaabwe nayo weeri nti waliwo abasalawo ne bagamba nti ku lw'abalala kale nkugambye abo abaana bavunaanibwa musango gwa kununula ggwanga Uganda. Waliwo wana akoze comment n'angamba nti pastor naye era okufa kwasigalawo kati gwe okufa batusomesa mu bwongo bwaffe nti okufa kye kisembayo kuno okw'omubiri. Nkugambye omuntu yafanga omwoyo n'omubiri. Omuntu bw'oba otambula awo ng'oyogera ng'otambula nga gundi nga bw'oli awo olinamu ebintu olinamu omuntu omulala oyo akuvaamu ne bagamba gundi afudde gundi yeefudde ofudde embeera ogenze mu mbeera endala gundi afudde embeera kati n'ekyo ekikuvaamu duli kyalinganga kifa. Kati okufa kulinga kuzaalibwa nga bw'ozaalibwa n'ojja mu nsi eno nga bw'olina process ye Bayibuli etugamba nakumanya nga tonnazaalibwa kati olina ensi gye wavaamu okujja mu eno bw'ova mu eno olina ensi gy'ogendamu. Obulamu bw'omuntu tebukoma wano ekyo tukikkaanyaako ne mu Quran tukikkaanyaako mu Bayibuli tukikkaanyaako traditionally. Dead are not dead, they are living dead. Okufa processing okuzaalibwa lwakuba nti nno kikuba entiisa tekiriiko kukyeteekerateekera nga bwe weeteekerateekera nti otambule ogende ku internal affairs osiibule abantu bo gundi obateeketeeke nti banange passport ezze kati ngenze ku visa naye ezze egamba nnaku z'omwezi nga 2 senga maybe twali tulaga ne bakuwerekerako ne ku kisaawe n'ogenda maybe senga tekitiisa naye ate era nakyo kiri mu nyingiza gye bakituyingiza mu kyovula babba abasirikale bakibiyingiza mu nti okufa kuli nnomu era omusirikale agenda ku lutalo ng'akimanyi ngenze okudda n'obutadda abuuka omulambo gwa munene agenda mu maaso ng'akuba emmundu akomawo obukomiru luvannyuma kubanga bo balina bakibajja mu bwongo ekyokubatiisa okufa okitegedde kati ffe ne bakituteekamu n'obanga otya nnyo nnyo okufa ng'olaba okufa kwe kusembayo obulamu buba buweddewo buli kimu biki kati dyeni tubanga ekyo kye twategeera Yesu byatutaasa oluvannyuma lw'ebyo bingi nnyo. Nkugambye ne bw'ogenda mu traditional n'ogenda mu baani balinayo ensi endala Quran egiyina Bayibuli egiyina kati eyo yensi teriiko kudiscussinga gyeri teriiko watifu gyeri tutegereganya abo kati nzirayo wali Yesu avunaanibwa emisango gy'atakoze kuba yali mutukuvu naye avunaanibwa misango gyaffe talina nsobi gye yakola naye ekibi kyaffe kiteekebwa ku ye eyali political criminal kati ata eyali omumenyi w'amateeka gwe balaba ng'amenya amateeka g'ebyobufuzi
ne bamuvunaana criminal offenses misango gya Naggomola n'ekibonerezo nga kyakufa. Nkugambe babo wakana nti luli byali tebisoboka bwe biba bisoboka ku mulembe guno Mawu yagambe balina over 400 basibe babavunaana ki babavunaana kununula gwanga naye nga bakulaga abo ba criminal nnyo babanoonyezayo ebisango sango ne babi bateekako baatuuka okuta criminal baraba ye ne bamutanga yalepinza abakyala yatemudde yabbye ne bagamba ono ye mu mutajje ye ne bamuta Yesu ne bamutta. Tutegereganya awo Yesu nattibwa mu misango gye yali teyazza naye lwakuba yali alina kuba saddaaka ng'ekibi bwe kyayingira olw'omuntu omu ne kiyingira mu nsi. Kati bwe tugamba ensi tetugamba ensi eno geographical nsi tugamba ku nsi mu bulamu bw'omuntu kubanga obulamu bw'omuntu bulina ensi ez'enjawulo. Bw'osanga omuntu ali ku nsi ya internet, bw'osanga omuntu ali mu nsi y'ebyemizannyo abeera mu nsi ya byamizannyo, bw'osanga ali mu nsi y'ebyobufuzi aba mu nsi ya byabufuzi, bw'osanga ali mu nsi y'ebyenfuna abeera mu byanfuna. Kati wabaawo ekintu naye ensi neeyingiramu ekibi ne kyegatta n'omuntu ne kiyingira mu muntu w'omunda w'omuntu oba mu ndowooza y'omuntu. Kati ng'okukijjawo ekyo Bayibuli egamba nga bwe kyayingira olw'omuntu omu era kiveemu olw'omuntu omu. Kati Katonda n'alekawo okwesalirawo. Gwe weesalirewo okwate lino ekkubo oba lino. Kati okitegedde nti omuntu asobola ofiiririra abalala gwe abadde awakana. Okimanyi Machete ali mu kkomera lwa butayagala ku influencinga balala. Okimanyi Bobi Wine ali mu kkomera nga talina musango. Ali mu kkomera naye lwakuba enjigiriza gy'ayigiriza influencinga abalala. Abantu bali awo e Uganda obulamu bwabwe bwayononeka, bizinensi zaabwe ezaafa, emirimu gyabwe gyafa. Omwana omuto yazze n'agamba yayimba oluyimba lwa Nalukoola kulaale ya Nalukoola, Headmaster n'amugoba n'amujja ku scholarship. Omwana n'atuula takyasoma kubanga yayimbye oluyimba lwa Nalukoola wa NUP ng'ate bo ba NRM. Owulira kye bayita okusasula omutango olw'abalala. So Yesu n'avunaanibwa emisango gy'ataakola. Newankubadde gye baali boogera gyali politiko, baamukomerera ku musaalaba nga criminal. Awatali judgment. Tewali kukola oba bakoze okunoonyereza. In fact yali Nicodemus. Nicodemus yagezaako okuyuwawo omubiri okutaasa Yesu n'abagamba bannange. Omusajja mumukomerere nga teyeewozezaako. Omusajja asooke yeewozeeko ng'ayagala Yesu ayogere awoze awone. Abasajja bagezaako okutaasa Yesu ku kansa eyo ku lukiiko olwo. Kwaliko abasajja abaali bamumatira, kuliko omu bamuyita Nicodemus, kuliko ne oyo omusajja yamuziiko ye yamusaba ku musaalaba Simoni, simanyi Simoni. Baasala amagezi gonna okulaba nga Yesu awona omusaalaba. Kati ekyo Mukama yeebazibwa olw'ekyo nti mu bo mubeerayo abamanyi amazima. Tolowooza nti ababalamuzi bonna baagala osiba abaana abo. Naye waliwo eddoboozi eribasinga amaanyi nga Bayibuli bwegambye nti eddoboozi n'okukyakyala kw'abali ne kubasinga amaanyi. Yesu ne bamuwaayo akomererwe. Naye omusajja Nicodemus yasala amagezi gonna okulaba ng'ataasa Yesu. Naye ng'ali mu bo tayagala kiraga, kiri tekiniko, alinga alwana, alinga amuwa ansa mugambo wange yogera bwoti. Naye ng'abasajja bamaze dda okumuteeka ku criminal offenses. Okakana nga Yesu ali ku musaalaba. Kakati obudde bugenze. Pilato n'asalawo ebigambo ebibeegayiridde. N'ate oyo eyasuulibwa mu kkomero olw'obujeemu n'obussi bwe bamwegayiridde, naye n'awaayo Yesu okumukola nga bwe baagadde. N'asalawo okuta Namujusise yabba ssente z'eggwanga. N'asalawo okuta baminisita ababba amabaati. N'asalawo okuta Mawanda omubbiru ku lwe. N'asalawo okuleka abatemu bonna. N'ateekayo abaana abatalina musango.
n'ateekayo abaana abatalina musango ne basibwa ogwo omwoyo nga bwe gwaliwo luli ne kakati gukyatambula ogw'okusibira abantu obwereere ogw'okuttira abantu obwereere. John Bosco Kibalama talinayo criminal record yonna, yabula bukalaga nga mulamba. Katubuuke waawo kuba obudde bugenze, tugende mu Matayo 4 mu Luke 24. Essula ya 24. Awo ku lunaku olw'olubereberye ku nnaku omusanvu mu matulutulu enkya ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka. Ne balaba ejjinja nga liringisibwa okuva ku ntaana, ne bayingiramu ne batasanga mulambo gwa Mukama waffe Yesu. Awo olwatuuka bwe baali basamaaliridde olw'ekyo, laba abantu babiri ne bayimirira we baali nga bambadde engoye ezimasamasa. Awo baali batidde nga bakutamya amaaso gaabwe ne babagamba nti kiki ekibanoonyesa omulamu mu bafu? Taliiwo wano naye azuukidde. Mujjukire bwe yayogera nammwe ng'akyali mu Ggaliraaya ng'agamba nti kigwanira omwana w'omuntu okuweebwayo mu mikono gy'abantu abalina ebibi n'okukomererwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukira. Ebigambo ebyo byonna ebisomeddwa njagalamu ekigambo kye ŋŋenda okwogerako. Abo Bayibuli begambye nti abantu babiri ne bajja ne babagamba, abo tebaali bantu. Naye bwe babagamba bwe bati, temujjukira ebigambo bye yabagamba. Kuba okuzuukira kwo mukumanyi bulijjo era mwaguze n'ennyama mwaziridde. Ekitegeeza nti okuzuukira mukumanyi. Naye wulira, okwerabira kwe kwaleeta obuzibu. Malayika yababuuza, temujjukira ebigambo by'abadde abagamba. Ekituleetera obuzibu kwerabira. Naye ebintu ebisinga byonna tuba tumaze okubagulizibwako. Juzi President yatugamba bannaye munsabire ebintu bizibu. Omuntu ajja kujjanga muganda wange, abantu abaneetoolodde oba abammanyi bajja kubagamba nti ndya n'abantu, bajja bagamba ebigambo naye bannange munsabire, mpulire nyiike ku mutima. Pray for me. Naye kituukawo ne tukyerabira. Malayika yabagamba temujjukira. Lwaki mwerabira? Temujjukira ebigambo bye yali abagamba. Tuteekwa okubaako ebintu bye tubeera nga tetulina kubyerabira nga tubijjukira, kubanga tebereza abantu bano bali mu ssaako abakkira ku makya ku Sande okujja ku ntaana bayingire, kubanga entaana zaabwe teziri nga zewaffe ze bazzaako ettaka nga tolina w'oyita. Bali babajja empuku, omulambo gwe baleeta gwe bateekayo eri, guno gwe bateeka esayidi y'eno, guno gwe bateeka esayidi y'eno, kuli gwe bateeka eri. Babajja mbajje ne bongerayo eri mu jjinja ne babika ku mumwa gwayo. Nga Yesu yabagamba yayogera emirundi egiwera ng'ayogera. Waliwo olunaku lwe bamusaba akabonero ng'era ayogera ebyo nga bagamba era okufa n'okuzuukira. Ne bamugamba naye gwe musajja gwe, akabonero kiki ekiraga? N'abagamba singenda bbawa akabonero era tewali kabonero kengenda bbala. Akabonero ka Yona kabamala. Ennaku 3 Yona ze yamalayo zibamala. Eyo yali simbo ng'eranga nze era beerabira. Olunaku olwali olwokusatu bannange ne bajja nga baze kusiimula ku mulambo nga Yesu yabagamba nti mu nnaku 3 ngenda zuukira. Nga bwolaba abali wano nga struggle balemye okutegeera, balabanga etaliyo, balabanga eganye, balabanga ekonye, kubanga kakati omusajja simanyi abaana abasiba, simanyi mbuna abaana ababuzaawo, simanyi biki nga temumanyi kigambo kiyitibwa struggle. Genda owulire speech president gye yayogera olunaku lwe yalayira ku bwa member wa parliament ekyaddondo. Ebigambo byonna bye yayogera byali prophetic speech. Bwonna bwali bunnabbi era bugenda bwanfoldinga, bugenda butuukirira lwakuba twerabira. Malayika yababuuza, mwerabira? Lwaki mwerabira ng'omusajja yabagamba bajja bakaaba baze kusiimula ku mulambo kuba gulabika guvunze, baze baguleetedde gundi akaloosa tegunuuka ennyo, teguleekana, teguwunye nnyo, baze kugutwitinga. Malayika n'ababuuza, lwaki munoonyeza omulamu mu bafu? Lwaki munoonyeza omulamu mu bafu? Oli yazuukidde ate yakibagamba, lwaki mwerabira bye yabagamba?
awo nno gundi ndabyeko ne basajja mivule nga agambye mbu ne mutulimba mbu Yesu yazuukira gwe mubala okuva ku Lwokutaano lwe yafa okutuuka ku Sande ennaku 3 ziba ziwera n'olunaku lumu kitundu teruwera naye lwaki mutulimba ne ŋŋamba kati nja kuyambako ku basajja mivule n'ekyo ekibalo kimusomese mu Bayibuli mwekiri era ennaku ziwera bulungi nnyo 3 bwe naatandika eyo topic egwana obuseekende sirese buseekende ya maasi ennaku 3 ziwera modern society modernity yegenze ekyusa ebintu naye mu nnaku ziri eza Bayibuli entuufu ziri ennaku 3 ziwera naye modernity yakyusa ennaku kakati ate ffe olw'okuba tuli mu modernity eno gye tubaliramu naye bwoddayo eri genda osome Bayibuli bw'onoosoma wali nga Yakobo lwe yeezizika ejjinja awo n'ogenda n'osoma mu Lubereberye ssuula esooka Bayibuli ekulaga bulungi nti olunaku lutandika kawungeezi terutandika ku makya kati modernity yebikyusa nti olunaku gw'oluzukuka ng'omanya nti oyingidde olunaku naye kati essaawa teziweze 12 kati akawungeezi kano tumaze oyingira Mande ekirala kalenda yakyuka olwa modernity Yesu yafa Friday Saturday nga Sabbiiti tebakolerako mulimu gwonna kyovulaba baali bategesa ebintu byabwe walinga yakafa ate afudde kawungeezi bamuziise waliwo olunaku olwo lwonna okuva akawungeezi ako olwo lunaku enkera ku Sabbiiti lunaku 12 ezo olwo lunaku okuva awo ku 12 ez'akawungeezi okutuuka ku 12 ez'okumakya n'olwo lunaku ennaku 3 ziwera mu Bayibuli kati modernity ye yatukyusa obwongo kakati basajja mivule yayogedde nonno yeefuula nonno amanyi Bayibuli yayogedde ng'era nkugambye era alinga ayogedde amagezi avumbuddeyo ekyamagezi naye mutulimba ennaku 3 teziwera ne ŋŋamba Mukama basajja mivule musaasire ennaku 3 ziwera era Bayibuli wano nekugambye essula ya 24 awo ku lunaku olw'olubereberye ku nnaku 7 mu matulutulu enkya awo ku lunaku olw'olubereberye kakati awo ye basajja mivula yagala kutugamba nti tulukuze ku Mande kuba lwe lw'olubereberye eyo modernity Sunday ye first day Saturday ye Sabbiiti ye yali Sabbiiti eri ey'endagaano enkadde abasevenisi de banesiyeko pastor asomesa Sabbiiti nyina kusomesa Sabbiiti wano musoke munindeko ndi mu Bible and politics Sabbiiti nja kugireeta waliwo omuntu ali nagamba naye pastor webalama Sabbiiti nga nje balama atya nze ne balama Sabbiiti anyway olunaku olusooka kati olwaleero lwa Mande enkya lwakubiri mu kalenda ya Bible okitegedde Mukama abawo omukisa Yesu yafa n'azuukira nkuwadde ensonga leero tubadde ku nsonga tubadde ku kino ekya tubadde mu kinyusi kire eky'omunda lwaki Yesu azaalibwa lwaki afa n'okuzuuka